Ian Pro kyekiriwo oli bulungi wano wetuli wano wenyini we baali bakutola nga budde kuliko ebizibu tebyali bizibu ziba challenges musajja byayitamu fenna bituyitamu teriko batabanja ne bakiri bina babanja mu bino ebintu ne byakugwa kwafunamu ekyokuyigamu kinafunamu ekyokuyiga kyali kintu kimu nti mu buli kyokola weerowoozeko first before thinking about others kuba time esotuuka nga oyimidde bwomu naye sayimira bwomu omukulu yanyambako ali South Africa eyo siza mwasa muzanyi tayinza kyagala omulala kamiliyoni kamiliyoni yakudduukirira mu video gye wakola era gye twazanya ku Spark ebintu ebimu wali weevuma ng'ogamba weevuma okuba nti noli mu music industry. Yes man, kulwa abayimbi abamu ate tali kamiliyoni nakuba abantu diverting eyo kamiliyoni nkola nayitandikira yanko byanyambe bingi bitali bya mabanja abayimbi bangi benkoze nabo muganda wange sikwede kamiliyoni eka nyengambye kamiliyoni n'omukulu omwaliwa South Africa. Mukulu yabambeeredde obwokka awo tuwale tujja omukulu Ian Pro ebbanja lye bali okubanja lyonna walireka tetudde mu kuwulira mirerembe gino abakyabanjayo saala kulimba twajjukira nsasula ebbanja naye ate n'emyezi yenkola ki gyakibitoba tubitoba ate nga omanya ekonomi y'ennaku zino muganda wange sente ekoze eki ebuze at least landlord wange by the way patient sibana kyam ani amusindikiza gende eyo mullo sibati obwali era simuvunaana nakigira kyogera mu interview ne baga simuvunaana yati abantu beewuunya bagamba ba producers lwaki temufuna just omuzigo mwoboteeka studio than okubeera n'ennyumba ennene abantu balaba buli producer wa audio abeera na nnyumba namba isn't tekiri nnyo temukiba temukisusiza kwekulemererwa kati nedda ngimazeemu ennyumba emyaka 2 kyogera nkwedde emyaka 2 naje nali eyo luwafu ngira nsula mu full house nengisasula for over 3 years or 4 years segera mucho kiwa brand yo ekitiibwa segera ekirala nina abantu benkola nabo n'ababeezaawa segera buli omu bafunye omuzigo kati olumwe ne mpangisa omuzigo 15 wabiri segera that's a lot of expense naye mfuna ennyumba emu ne might be number koze eki abakulira mu audio apawu bamwita remix mukwogerako naye yagamba mwesibako abantu bangi ne muspendinga nnyo ekyo kimu kyakubiri temulina financial discipline muli extravagant kyakusatu n'abakazi mubasussa yakulimba baida nabo mbebaza bampolayo akakadde bakuwa tebakuwa buwi ekina kya fikina sakwewola haina kyo nikisiima kwa waliwo atasobola kukola ekigera ekirala ekyo kirala nedda bambi sibe kiri muganda wange industry yaffe ya music baproducer basente meka womanyiyo gwe basasula obulungi go tubuli njalondaga kalina n'essimu gyazimba oba apartments bayimbi bemeka bakoledde aba studio apartments no with due respect banji esimu kyali wange kigera njalondaga kalina atini gyazimba bayimbi bemeka bakoledde nga bakoze ne concert ne bagula na moroka gebbe bazimba n'amayumba industry yaffe eri bogus man nkubulya mullo nze ntambuddeko nagenda e South Africa industry yabwe totally different nze namukwano gwa mu Nigeria yangamba gwe singa oli Nigeria singwera babounce ne ozinga ovuga na V8 industry yaffe muganda ffe tukoma kulya zino zibera mu studio mwe tukoma say never ba producer but comparing abalala mutu spend we don't spend anything shegera chwa basinyo kirabo babisiye kamere olwokuba nti munange shegera kigenza kulaga nti kati nkubuza kibuzo kandi vingo bulambo obumu n'omuntu asika akachapati oba omuntu atunda battery baganda baffe nedda bambi shegera bali endongo ffe tuyingira mbalaga bazanya music waffe how do they pay us shegera bakofe betwogera ati atamira nnyo nti shegera nenjagala gwe bro
Nema muri company ya manyi sibe kiri injala mukube tochi wabweru manyi mwina resources zo kuba tochi zitambudde kombirabi nale South Africa nenda babasajja bali walala nnyo amapiano natuke Kenya nga bagagobye ku TV zaabwe. You know why they care about tuli producer tuganya nabo abali e Rwanda laba wono Rwanda yakatandika obutandisa okuddamu kusakata ku ngoma batulese esegera ayinafe mutoza zabana ki zabana Rwanda natinga twali far way better than them man esegera sala genda miwanvu mwana nate kyabakazi era nakyo yakikoonako nabina kwenkwasa bro ekibina kyaffe ne Ugandan government wana chibe n'abatwala Ugandan forum ya music by no college into it to look for a copyright bagizeewo nze katsinga sawa zino mbadde ndi wakulya ku lulimba singa ne mgaga nnyo forever nabadde mulyako katugame 30% my views alimu 1 million views kuma bwesi bagenda kuyingira 1 million views for the good yani romantic affair for the views anti kale wa spice was views anti kale kaya chuso ulambwa spice nela sigala just mkwade picture clear anti kale ro spice wala kola nze nalukuba ngoma na buli kimu nze lwanjusa abase zimba mukalina vuga range rover sendi ku Lusoto esegera simukodali so wasimnyigira no I'm trying to tell you abafuga industry ya fibambi bilala bala abauma tubatunuliyanga balanda lababo abauma that's no sense bino bibi bali mu byala byabwe bro segera igomalola kibalanisa sahali kufuga akikoma kafane aba ene jala gawalala buli omwe akwatamu yalya naddusa jaddusiza n'amanaza UPRS yamaliza nekola byeko ne bali ekye balidde for a lot of time fetufunirawa tewali tuzikubye ngoma ebala njalombuli wensasulira njalombuli TV ya mwensasulira ngezanye nyimba zenkola UPRS tusasuza sebo kebasa kati ze njambuli wensasulira tusanze ku studio ngamina suze nkola era lugenda fuluma era bafunemu atumuyimbi toina bomunenyeza ina abana bisegera nganze bemba kola ki obalina yampadde akakadde wampadde abiri wampadde 15 UPRS etikudde egenzi nfunidde mu tewali okay njagala okuwola abantu bagambe nti studio yazzeewo kuba kati kyekisinga obukulu yazzeewo no like nti woli okola bajigali anoze nako nga 3 fina koma we Uganda lisiriwo kikyajigaza nga tebandaba nabo tobanenya nebina koma one basorting ekimba sorting ne bawo kitundu nenzigula ole nkola ngira edibwe yakola kituufu muganda afe tutula ebintu bingi bine bya rent lwa kwati fituli mu limelight kyaba tutambala goza sifuna nkubizwe bisinga rent kituufu bibyo twabifuna twabiwulira naye tetujja bigenda nebina tuze tukola ki mubiyitamu rent buli muze wali okati ne go fulumye nyumba kati ndio kwanza bakola ki boli mu mataala nebina benera mukama yakola ki nenga government yaffe tuyambe ekintu eki tugenda kudduka industry ya muyo natujibalekere fizo Dr. Fizo mujugira yes amajali ali mu America avuga benjiro akola just soundtrack za cinema kati nkubideko nebe yali avuga morokachi nebigira nga bitambuza sebo kali mukayumba kachiyayi kinza kulaga nti the industry is nonsense. I'm sorry to say. Mukama ansonyiwe mwendia na is nonsense. Apa wekoze ekimalo okulaba nti no mugaininga ebyo mutekeddwa ofuna. Byonna nze manyize ndi real. Byonna mali ansimbi nawe. Tugenda kulimba. Bachali bange twabitandika fena twalina biroto birala. Kiri walala. Bampola sense ngenda kulimba era nozizaayo. Temuli magoba muri mwira magoba ngambe bampola simbubi bala bambirira mwana muntu kuwa sente ze mwana kagade kizibu eshegira nibena maniachi mali ansimbi era gundi Renix atugamba agenda kuleta yo omusoma abasomese financial discipline ye babulamu nitwetanga bisomo soga enyimba zona zibatukuba yabadde atusomesa emisomo twetaga batuyambe balone ku cooperate financial discipline jajewa kuba bana beza idenzeka
choka mbandeka no mchala jona jendi mbera naye Gawegatta. mbera naye Nedda. Sema champa financial discipline. We only need one thing. Mai ola bwana ya Uganda bwana era batatu futanga. Kana twenda corporate mnaga financial discipline. Gwe pa corporate. Benga ndia ku YouTube. Kale binali za studio. YouTube ejaleta zisija kola ki. Zenjo teleka. Oza ani asinga bayimbi kulya sente. Tewali. Neba wale ko mimi yaga bamugobe mu nyumba. Lwachi. Anti yiba bwalya zineza show obubiri. YouTube omwezi nyereta obutano. Usigidi. Abali yangu ngana wala hivyo mkubiri nga tuina shejini. Usigidi. CFA. Nzo pada tano sebo gwega nkole ku financial discipline. Sasa nyumba yakakade. Nino ku living a celebrity life. Sina hit MC na B. Owa yala nkole ndi. Ya kati mbuza. Nkole financial discipline funya atano kati Uganda kati obukinze ka abiri kale. Manja ya za abiri ugampadde musanze sinalya yakatekuli amazi gabanja. Abiri ga budgeting muna getemeteme nga tudde kulwa otosigaza kati ga financial eliwa sina wenze sina finance mulala sina kaduka kalona duka wale dala nkuba bigoma kibula ba producer basingana producer na tembe ya mezindalo producer za tuna Saudi card ate producer abichiba isima project mulaba yiba na isima project mai wali here get jolu to seleza ina kotobala Jose Pro majali yajibatira nagamba nachogera linega yajibatira sifa tusoza sije nagamba tize wembawo egano yimira ejalo tambala no abatalaba makuli gayo oba yagale zinange bena limanye ddanga nakatandika ntia tebonya industry no sense wala yokwata kakadde customer omwizo kolamula kakadde nasuka nakuwa asatu awulya blood nokuba bano ne mubuki najja lwazira akongereka naye muntu economy ogiraba nikabera meka atano yukira asatu bega kuwa basasula kaba ali bakuchumbuwa obadde ina ka hotel kuolya bingi nafe tuli bana Uganda kitegeera wasiga dameka atano kati naliko gaita mu 5 10 financial discipline kyawe jimbulika nawe oli munanyi mwitiriza nnyo kubira abanene engoma ez'obwerere kanize kamiro nansasula mullo oba I can even improve mobile money kwansasula ne muganda wange paka kamiro kansasudde nampadde kakadde oza jemi ndino kawa upcoming sente zabula bro nonyereza economy gero giraba TV bakwasene ngabozagala amafuta kakanga kagenda mukasambu blood amuga kasambu tebiraba biraba kati hanze zijawa aba kamiyoni yazijawa zampa zokumukumuyi ate mumogera kamiyoni kasiye kagwengo lero studio ko yaba tusanze abayimbi babweru ni mune bambi bakaba no mutule bambi no bibalabala munambe avudde Masaka ajja kwe ku ngome y'ekitiibwa mulimu erinnya kyokka ate amala jikuba tagenda kubirawo okola video mwana bilala tuyanziza ssebo mukama bankuumire amiina